Enkola eno bagitongolezza mu kabuga k'e Bukasa era ng'etongozeddwa omumyuka wa RDC wa Kiratwala Division y'e Bweyogerere Emmanuel Ntale ng'ono akunze abantu okubeera abayonjo. Town Clerk Irene Namazi ategeezezza nti beesanze ng'obuyonjo buserebye nnyo mu division y'e Bweyogerere naddala Bukasa nga si bwa kasasiro bukka wabula n'ebizimbe ebitaddaabirizibwa n'asaba bannannyini byo okubisiiga n'okusiba peeva. Obuyonjo bwabwe si bulungi nnyo, abamu tebalina kaabuyonjo naye ng'omulamwa guno wakutunulira buyonjo si buyonjo bwokka obw'okuyoola kasasiro naye wabula obuyonjo obw'okutunulira n'ebizimbe byaffe naddala ebiri ku makubo. Abatuuze tubakubiriza naddala bannannyini bizimbe okubipeevinga mu maaso gaabyo, okubisiiga paint, babipeyintinge bibeere nga binyirira. Agamba nti enkola eno yakubaawo buli mwezi n'asaba ba LC okukubiriza abantu baabwe okweyonja. Nga kampeyini eno egenda kukolebwa buli mwezi, tukubiriza abeerosi okukubiriza abatuuze bammwe okusookanga okuyonjanga bizinesi zaabwe mu maaso gaazo balyoke baggulengawo. Tubakubiriza okubeera abayonjo, mubeere ne kaabuyonjo mu maka gammwe, mubeere ne sockpits, amazzi mangi agayingira mu nguudo zaffe, drainages ne zoonooneka. Ye ssentebe wa Bweyogerere Isaac Senkubuge ne Emmanuel Kanene atwala ebyobulamu ku division y'e Bweyogerere baliko beeboogedde ku mbeera eno. So tubadde wano okulonjinga kampeyini ezo ez'obuyonjo mu bitundu mwe bawangaalira n'okubajjukiza obuvunaanyizibwa bwabwe n'okulaba nti babeera mu mbeera ennungi okusobola okutumbula emirimu gyabwe ne bizinesi nga bakolera mu bifo ebiyonjo ate era nga babeera mu bifo ebiyonjo. Buli lwe babeera abayonjo n'endwadde ezaali bakoze zikendeera ate olwo ne basobola okubeera nga basevinga kasente ge baali badde bakozesa malwaliro n'okufuna obujjanjabi. Nga kanso tujja kulondanga erufu n'agenda buli mwezi paka lwe tunamalako omwaka. So tusanyuse nnyo nti bujumbiddwa abaana b'amasomero we bali, abatuuze we bali, n'abakulembeze ab'enjawulo nga bwe njogedde nabo we bali. Balambudde amaka ag'enjawulo mu baggwiridde ku balinazi kaabuyonjo n'ebinaabiro ebijama nga bano babawadde ebiragiro beetereeze. Twagala okuba nga tuli balamu naye ng'obuyonjo kikulu, so tubasaba tubeere nga tukwatagana okubanga tuyonja we tukolera, tuyonja ewaffe. Banaye nga chairman bw'ayogedde tulina tumakinga sure tulina kaabuyonjo ewaka. N'abakulembeze Namugongo okuli bassentebe ne bakansala balabudde abatuuze abasusse okumansa kasasiro n'abeeyambira mu buveera ne babukanyuga mu myala ekiviiriddeko endwadde ezeekuusa ku bujama okubalukawo mu kitundu ekyo. Nze nno neebaza enkola eno okuva waggulu. Mu kwebaza kwange neebaza eyajjukiza abantu oba tujjukiza nti tulina okuba abayonjo. Weewaawo nga ssentebe tubadde tukikola naye ng'abantu baffe tebakigula bulungi. Batongoza bulungi bwansi owa buli nkomerero ya mwezi ow'obuwaze nga buli mutuuze ateekeddwa okulongoosa wasula ne waakolera kikendeeze ku bukyafu. Olunaku luno bwe tunaalusa mu nkola tugenda kuba bayonjo. Ate ng'obuyonjo ly'eddagala erisookera ddala. Obuyonjo ly'eddagala okuviira ddala mu maka g'abantu nti ly'eddagala erisinga obukulu. Bw'obeera omuyonjo buli kintu kisobola okuba nga kitambula bulungi. Obuyinza tubulina naye tetubukoze eki? Tetubukozesezza. Etteeka balitusomedde tulirina erigamba n'abantu baggala amaki ebitundu byabwe nga tugenda okukola emikolo gino. Municipality ekikoze, division ekikoze, kyetusaba division yokka kyebe tuyamba okutubeerako. Bakulembeddwa mu band era nga batambudde okuva ku kitebe kya division okutuuka ekireka we bakuŋŋaanidde. Abakulembeze n'abatuuze basiimye enkola eno ne bannyonnyola kasasiro kwava okusaasaana. Omulimu gwaffe ogw'erusi tetukoze eki? Tetugukoze. Olwaleero gavumenti ezzeeyo n'etujjukiza omulimu gwaffe gw'abeerusi okugamba abantu okuba abayonjo. Nkubiriza abatuuze naddala omuluka gw'enkulembera okutwaliza awamu Namugongo division era okutwaliza awamu Kira municipal
bannaye tulekeraawo okumansa kasasiro, bannaye mulekeraawo anaakwatibwa yenna ku nsonga ya kasasiro. Abamu etteeka temulimanyi naye etteeka gyeriri, bwe bakukwata ng'osudde kasasiro oba mu mmotoka yo ng'otambula oyitawo ne bakukwata, etteeka lyayisibwa nti etteeka eryo oyinza okusasula obukadde 2 n'emyezi 6 ng'oli mu ssibe. Era waliwo n'akantu akalala kasoomooza, akantu ak'abantu abatalina bukabuyonjo bukyamirwamu. Abantu bagenda mu buveera ne bamala ne basuula mu myala gyabwe. Kitukoze bubi nnyo, abantu baffe bajja kulwala ate batekewo embeera ey'okuggalawo ebitundu ebikolerwamu. Joan Nalubega nga town clerk wa Namugongo ayogedde ku nteekateeka eno. Kisemateeka waffe constitution akirambika bulungi nti abantu baffe balina eddembe okubeera mu bifo ebiyonjo ate ebitumbula ebyobulamu. So ffe ng'abakulembeze buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nga tubakunga nga mukola ebyobuyonjo. Kati okwo kwe njagala okugattako kira municipality tesobola kuyonja bitundu byammwe oba kubakuŋŋaanyiza kasasiro. David Tamale ne Madina Nalwanga be bakusakidde eggulu eno, Crab Kid TV.